kituusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Ebiseera ebisinga obungi entalo oluusi zitulemeza mu bwavu era zitulemeza nnyo wansi. Ekyokubiri tuba n'enteekateeka eya buli mwaka ne tugaa nti omwaka guno tujja guyitamu bwe tuti ffe oba nze. Olwaleero tugenda kutunira ku bannaffe abandi badde babeera mu butale be tuyita abatembeeyi. Tetunnaba kubavaako olw'ensonga nti wakyaliwo kati ate goziriini olw'ensonga babateekerateekera ne waliwo ebizibu bingi nnyo nnyonnyini ddala. Waliwo abasuubuzi tuyita abatembeeyi abadde n'enkaayana ne nagaga mu kibuga Kampala bagamba nti ate bayinza okuba be bakulembeddemu olw'okulemera ku nguudo abo tujja balaba. Obutale butuuseewo bwa bannaffe abatembeeyi 2024 nteekateeka ki bannaffe bano gye balina era naye bagitulambikire bulungi nnyo. Bwe tulaba smart city nga naye etandise olugoba lwayo oluteebi bano bannaffe mwebali banaagwamu oba banaasigalira ng'akaseerezi kabasise. Nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali, ddoboozi lya musuubuzi. Tulina bannaffe aba Uganda Revenue Authority, bannaffe abawoza b'omusolo be bavujjirira pulogulaamu eno era bongera okukubiriza nti bw'oba tomanyi yiga ate bw'oba omanyi ng'onyigirizibwa tuusa okwemulugunyako bajja kuggusa era bajja kuyisaawo. Olwaleero gwe munaffe atulaba ku Salamu TV olutimba olw'emirembe n'emikutu gyaffe gyonna emirala n'abatugoberera ku social media ate era downloading ne app ya Afro Mobile. Tugenda kubeera ne ssentebe wa obutale obw'abatembeeyi, omutandisi w'obutale bw'abatembeeyi, ssentebe wa side eyo federation etwala bannaffe abo abatembeeyi ye Mwami Lubega Mustafa Richard Mulina. Era tugenda kutambula ffenna tulabe embeera bwe 2024 beeteeseteese batya okujja ddala abatembeeyi ku kkubo. Twabadde mu Naamo walabye nga bannaffe abayiriba owamenvu bamugoba akkirira owa booda bamugoba aserengeta ayambuka so ke kayisiŋŋanya akabadde awo abaffe bamalako oba 2024 abatembeeyi babateekedde ki kwaniriza ssentebe? Sebo nange mukulu Ibrahim Kasujja mpozi mba mweddira ki ngeye yebuukira nnyo mu miti seerengerera walla buli ekijja buli ekigenda mu maaso eba ekiraba so nayo si nnyangu era webaze Katonda nti kubanga wasibukaawo n'amagezi ndaba nga gakusukulumyeko. Amannya Lubega Richard, Chairman Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association. Omwaka guno twagamba mwaka gwa kudduka buddusi. Temuli birala? Si gwa kutambula, si gwa makoona, gwa kudduka. So nze nagamba nze nkulembedde ndandise olugendo kati ndi ku misinde. Lile? Nengamba abaneegattako mu mudaawe mabega tugende. Musimbule? Tusimbudde. Era ffe twasimbula tuli mu misinde oba kaseerezi oba nkuba ffe tukola ki? Musonze. Tusonga maaso naye agwa ffe tetukima. Yajja tumugambye nti luno olutalo olw'akaseerezi emabega eriyo abatugoba. Bw'oseerera n'ogwa ne bakukwata tetukukima owedde. So ye nteekateeka gyaffe eno gye tuliko y'omwaka guno okulaba nti tugwa mu concept eri eya smart city. Munaagwamu 100% tulina okugwamu kubanga bwe tuba twatuula ne nannyini concept omutandisi w'ekirooto ekyo w'ekintu ekyo nankulu w'ekibuga Kampala Dorose Kisaka ne tukkaanya nti tugenda kutambula bwe tuti ne tumugamba ffe tutambule bwe tuti nti mugenda ggwayo eyo mutambulire wano we watuufu n'omutembeeyi ali ku lutindo kati bwe mamba tereddewo olutindo olw'ekyuma ate muve ku ntindo ez'ebiti mumenyeka nabyo oluusi biba bitambula biseerera bityo oyinza okwekanga ng'ogudde mu kinnya naye baba bakuteereddewo olutindo lw'ekyuma eno bataddeyo support tolina bw'osobola kuyita kugwa so olina kutambulira okwo so twakkiriziganya tutambulire ku lutindo olukole olulungi olw'ekyuma tuve ku bibaawo ku biti naye bannaffe bakyayagala okutambulira ku bibaawo baliwo abo bannaffe bangi nnyo ennaku zino owulira
nga bw'oyogedde bagugulana n'omukyala Nabukeera. Era wembadde njagala onyitutule nti Omutembeeyi lubanga olugendo lw'Omutembeeyi 2024 lwa kumulaga wa watuufu era naye yenyumirize mu birungi mu Kampala afiitinge mu smart city. Tuwulirayo abaali mu kizimbe ky'omugagga Nabukeera nga bagamba nti ffe keetonye kagwake tetujja kuva ku street, tuli batembeeyi ba ku street, twanyigirizibwa emabega. Awantu wano wali watya? Ndaba nga bye bikutabangula kati ebiyinza okulemesa olugendo lwo. Ati awantu awo mulimu baddiira ababbi obubbi abaagala okubba omukyala Nabukeera. Abo tubamanyi tubayina nga bw'okalaba kakiripu nja kukuwa. Baali mu kooti beewaana tumaze okumuwangula ssente kakati twagala biliyoni 2 kati obwongo bwabwe butunuulidde ssente. Batunuulidde bumbi bubiri. Bumbi bubiri. Tebafudde kuona Omutembeeyi wa capital wa mitwalo 3. Tebafudde ku muntu owa wansi. Kati abo abagamba nti babanja omukyala Nabukeera. Yes. Ka gurupu kali awo kagamba emabega tulinayo bajje n'abatuwagira. Tukolagana ne gundi. Era nange nali omu ku baali baagala okutwalamu eyo ddiiru. Naye nze sizannya ddiiru. Sizannya ddiiru ezo zitalina gye zintwala ezitanyongerako value. Ate zitayamba muntu owa wansi. Kati ate saawa eno bw'otunula ate be bavuddeyo nti ffe tukulira abatembeeyi mu Kampala. Tetugenda kuva ku nguudo. Kati noonoonya ani afuulinga ani? Kuba ndaba kati ebiwayi ebikulira abatembeeyi biwera. Kati ako kakundi ako keegasse. Bo bagamba bakiwayi ky'abatembeeyi. Ate nga bakugamba bo bakulira Room Street. Otyo. Bo ba Room Street. Abatembeeyi ab'ekibiina ekya Room Street. Abatembeeyi b'ekibiina ekya Room Street. Ekya Room Street. Ekizimbe kiri wansi awo. Awo. Kati ate be bavaayo ne bazoganya omugagga. Kati tunoonya kiriwa kye kiriwa. Kyobalaba ebiseera ebisinga ntera okunenyaamu abakulu abali waggulu. Sijja gamba gavumenti. Yes. Kuba nange ndi gavumenti. Naye abakulu abali awo abali mu position eza waggulu. Nti buli lwe balaba embeera bwetyo ate abamu bayingira bagidde emabega. Ogisupportinga ne baagala bagifunemu. Naye ate ku mulembe guno ogwa general ogwa Yoweri Kaguta mulembe ogusinze nnyo okwonoonebwa abo abeefuula nti bamumanyi nnyo tibamutuukako nnyo abalaga nti bamutegeera nnyo nti nze bwe njogera president taddamu mu state house sikonkona nnyingira buyingizi. Kati ate abo nabo tubamanyi tugenda ne tubatunuulira tugamba yii baabuwe kubanga president Museveni twali tutuddeko naye. Yes. Enkola eyiye endala nnyo. Ate abo mbadde mmanyi Mwami Lubega nti be bandibadde bakonkona naggulawo ne baggulira abalala. Ebiseera ebisinga ate kati yabayiga atandise nabbaggalira bweru. Takyabeetaaga. Kubanze ku kyemmanyi atandise nabbaggalira bweru. Lwaki? Nti abantu abo boonoonye ekibuga Kampala, boonoonye bizinesi z'e Kampala, boonoonye projects ezijja okuyamba abantu. Wabwe owulira PDM eyonoonese. Emyoga gyayonooneka. Lwaki we yaleeta emyoga tekya trade? Lwaki si kyekyakola? Lwaki wabeerawo emyoga kyataddewo? Ate nti tuteekewo PDM. Ate tuteekewo simanyi munno Mugabe. Simanyi tuteekewo simanyi mufuna mpola. Kwegamba bakulyetinga obuntu bwe babbiramu obubbizi ssente za gavumenti. Obukundi mu kibuga Kampala bwe boonoonye bizinesi. Bwe boonoonye bizinesi z'e Kampala n'okulaba nti abantu bano bamufuna mpola abandifunyeemu tebafunamu batandika okulaalira ku nguudo nga bagoberera abantu abakyamu abababuzaabuza nga babalimbye nti bagenda bafunirayo kasente. Kati abantu bwe bakulimba gwe tugenda kufunirayo akasente ng'olaba ne gavumenti tekufuddeeko. Oluusi wenyi wanoga akangende noono oba ye mutuufu. Kati tulina scenario abo bwennyini akakundi ako kajja mu butale ne kamobilizinga abantu. Tufulumeyo tudde ku street bagenda tuwengu. Nandiroozezza Mwami Lubega nti abantu abandibadde bayambako abatembeeyi okuba obulungi mubeera nabo ne mukwatagana mu kiwayi kimu. Abakulembeze abalonde kiki ekiganye okukwatagana ne Mwami Lubega mu federation ey'abatembeeyi? Nandirabe kansala, nandirabe abameya, nandirabe nga muli at least kubanga abantu abo be bakozesa mu kunoonya akalulu mu biseera. Kati ekisookera ddala nti Kampala abantu abasinga ogisensera opposition
be balonde abantu ndoza mwe bawulirira essanyu ne babalonda olw'omuyaga ogwaliwo omanyi bayina that excitement ne bajja bayingira omuyaga kwegamba gwaleeta ne byegutwatwala gwaleeta ebintu bwe gwawuba bwe guti ne gutwala bye gutaleeta omuyaga gwali gw'amaanyi kati abantu ne bagenda n'embuyaga eyo kakati nti bagenza okuzuukuka nga kiri too late naye ng'ate ku side endala tekiri too late kozi tuyina we tuyingidde kijja kuterera ekibuga Kampala kati abantu abo buli lwe bawulira nti President Museveni ataddewo enkola egenda okuyamba abantu omuntu owa wansi nga bagamba lwaki President Museveni ng'ate ffe tusinga obungi mu Kampala ffe twalondebwa abantu tugenda kikuba kati bagamba nti tugenda kikuba baba baagala lubega aveeyo nti lwaki mukikuba nti ffe tuweeyo akantu tuterere mu layini oli mukamooli gy'obalabira tuweeyo akantu tuterere mu layini minisita Idi Kisaka tuweeyo akantu naffe tuwagire enteekateeka eyo kati bo tebajja kukolera muntu wa wansi wabula bajja kukolera kantu bajja kukolera kasente tebali ku muntu wa tebali ku muntu bo bali after money tuwe tutereze ekyo kyoleese ani akireese nti President Museveni ekyo kya sente kati President Museveni bw'aba akireese naffe tuwe tulyoke tukisupportinge kigende mu maaso kati abo abantu aba opposition gwe muzannyo oguliwa kyova olaba kano akakundi kenkugamba akamu kagamba nti simanyi principal yalagidde principal yalagira ne babawa sente bagule emifaliso bateeke ku Allen Road beebakemu kati abamu sente ezo ne bazikozesa obubi eri ne babeera nga bagenda kuwanikibwa ku ntandalo manyi bagiyita entandalo okukaliga eri tebatuukiriza kati ke kakundi ako akali ne kabanda oyo omufere akakundi ako kasimanyi omwewulira neeyita Council of Uganda simanyi Kizito simanyi nze simanyi Simakaseva simanyi nze simanyani kegakali awo kalimu n'abakyala bano waliwo abakyala abo Lukwago batera ogamba kubanga bo batera n'okujjayo ne baba bakutte bakola effujjo bavuma naye era bagira nga bakwera Lukwago ng'agenda wali ng'abajjayo bali abakyala babiri kati ye ttiimu eyeegatta ku eyo nkajjukira abaagugulananga ennyo n'embabazi abaagugulananga ennyo bw'oyogedde ku bakyala abo bajjayo ennyo keeka akakundi kakati ate ffe abatambuza obulungi ogenda n'olaba nga gwe bakulekeredde ate nga batandise okukasemba so kati ne weebuuza bw'oba oyagala Kampala eterere gwa NRM oba gwali mu gavumenti ate oli mu kudda mu bali abagundi nti bw'otokola kino sigenda kukkiriza bw'otokola kino sigenda kukkiriza so kumpe kuguguba kati nze lwakuba nti simanyi President Museveni ono era ngenda kudda mu munoonyi njagala anyambe akkirize nze mutererezeeko abantu abo oyagala kutereeza bandi ku ground abantu mbamanyi amaanyi onaagajjawa anti nze nkugambye akkirize obatereeza agambe nti Lubega kikole waliwo bw'otunuuliramukko mwami Lubega buli lwe tuba n'enkuŋŋaana zitera okuba nga zirina okukyusakyusamukko mu bifo ebimu abantu babatembeeyi boogera ki ku nkuŋŋaana ezibadde mu ggwanga 2024 naamu ne G77 plus China mpulira ebyange nti baayisibwa si bulungi gweyo bali batya owulira ki kyemmanyi ekitera okubaawo nti enkyukakyuka bwejja bw'oba oganya okukyukakyuka nayo bulungi yesobola okukyusa kyo nkimanyi naye bwe tukeera abantu abo bennyini boolaba ekibuga kikyafu ekibuga kijama ebinnya oli agambye nti wano kantereeze wano wagenda kuyitawo abagenyi muveewo gwogaaniddewo ate buli ddakiika okayana nti ebinnya tugenda simbamu ebitooke kwegamba onoonya waliwo Donald Trump engeri gye yayogedde ku baddugavu ng'agamba nti abaddugavu basiru nnyo si ffenna kubanga omulya mmamba abeera omu alinamwa gwe yalabye nti muwulenge n'agamba kangatte bonna kati yalina gwavuma naye yavuze bonna n'agamba abaddugavu basiru tebaagaliza
bayina enkwe tebamanyi kye baagala balogo kwegamba bali awo balema okutegeeragana kati ffe twesunsulemu oba Uganda oba Kenya oba Tanzania bo batunuulira mmere ya leero tebatunuulira kyewala tebatunuulira future plan tebalina future plan bo batunuulira kyaleero kati bw'otunuulira naamu olukuŋŋaana olwajja wano lwayamba kinene nnyo gavumenti yaffe ya Uganda. First of all omanyi kye bayita marketing okwemaketinga lubega kiyinza okuba ekizibu ng'omuntu naye kyansi bwevaayo ne wabaawo akumaketinga kirijje no batu marketing olwo okuba mu ngalo kubanga ebyobulambuzi bigenda kweyongera mu ettutumu oyo yava wano bwaddayo eri agamba Uganda erina bannange bagiyita kkula lya Africa kituufu gyebiri nabadde Uganda ekiri eri so interesting kwegamba buli lwaddayo bano basipiika abaddayo bano abakulembeze abajja kuba basipiika be basooka ne bazaayo rekodi ennungi abakulembeze bazizaayo rekodi ennungi kitegeeza nti Uganda egenda kweyongera okukula ne mu byenfuna nga yensi n'okubanga eri well known ono atunda obutambaala ono yagamba nze sibifunamu binene nnyo sibitegeera anti kati levo yoyo ey'obutambaala obutambaala bwakwata bwa mitwalo emeka ebiri ate tawa musolo yo olugenda najjayo wali n'atunda obutambaala bwe ngadduka wali nga agulayo akaveera k'omwenge ng'akola ki emmere ya leero kati omuntu alowooleza okumpi bw'atyo tajja kugamba nti olukuŋŋaana luno lutuyamba naye kati nga ffe abamanyi nti twetaaga ensi yaffe ekule twetaaga eggwanga lyaffe okumanyika twetaaga eggwanga lyaffe lyeyongere mu byenfuna ekyo kyatusanyusa nnyo 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 era nze n'abatembeeyi abasinga benkulembera abamu baali bakineebuuza ne mbannyonnyola ne babitegeera waliwo lwe nayita emakindi abatembeeyi baayo abasinga ne mbannyonnyola ne bategeera ne bagamba okay naye bwe binaggwa tunaddawa ne mbagamba ekisookera ddala eyo tuli mu kuteekateeka tuteekeyo akatale naye ate bwe mulaba awantu awali akatale mwenyigaawo nga naffe bwe tuteekateeka akatale keeyo ke mu Makindye division tusobole okutambuza ebintu bino nga tuli smart kubanga muve mu byokubakwata kubasiba b'ebitisaati ebya bbulu bababba kakati muve mu mbeera eyo muli kuladdi abamu bakaddiye bayina envi babeera awo obupeeri bubiri buki kwegamba obwongo bulowoolezaawo okuva mu 2000 twatandika okulaba abatembeeyi kakatanyoleka omumanyi bulungi nnyo era be bamu abali ku ttiimu ya Kabanda kakati twatandika obalaba nga bo bali mu kibuga bagugubi n'okutuuka essaawa ya leero abatembeeyi baliwo nga kyakukozesa kyakulwanyisa kyabamu oba be bantu abaveeka nga zavudde mu wakisa ze Kampala kola sente kakati ekisookera ddala oyogedde ku mukwano gwange katanyoleka mukwano gwange atunda butwa butwa bwa Messi okuva January naye tebusussa mitwalo 3 capital naye abeera ku simu nze katanyoleka wano simanyi kuki abakuba amasimu ku nti bo babeeraawo nti Lubega tuwe sente tuleme kukuba tugenda kukuba tuwe sente tugenda kukuba ku radio ffe tuli bakubi b'amasimu naye ng'akugamba ekyo Mutembeeyi yeerimbise mu Mutembeeyi alina kyakola ekirala so kati abantu bwe batyo tebakulaakulanya ggwanga wabula eggwanga balinnyika mu ddubi eggwanga balimalamu kasupu olw'okuba nti balina bye beeyagaliza kyova olaba ne Katonda ono alina ebintu bye yayogera bingi bye yateekawo n'agamba nti obuli bw'enguzi obutaagaliza ettima omuntu oyo mubi nnyo yagala munno nga bwe weekola ki bwe weeyagala kitegeeza omuntu bw'odda eri n'omulyamu olukwe n'otamwagala Katonda akiteeka ku likodi nti gwe toli mutuufu kati ajja kukuba obuswanyi obeere ng'oyo atunda obutwa bw'emmese obw'emitwalo 3 akuba esaati yeyulisa ekitogi ali awo bali mu ddiru buli wabamuyita waakola ki kati ojja mulaba ku katambi nga be bawaga nti be bannannyini bizimbe kati obubbi obw'enkukunala bwe butyo nga gavumenti ebulaba bali mu kubba mukazi gavumenti esirise nti omulamuzi yayisizza asasule really ogenda n'otunuulira ebintu n'ogana yeri neggwanga kimwe tuli ekintu ky'omuntu agamba nti kati nga Mwami Lubega bw'onaabeera awo ng'okulira federation y'abatembeeyi ate n'otandika okugugulana n'omugagga w'ekizimbe kino kitwalawa obutembeeyi
mu kibuga Kampala neggwanga okutwaliza kyova olaba nti abantu bavayo ne baga nti abatembeeyi babbi abatembeeyi kibateekako mumanyi babbi gwobakulira bayaaye lwaki ababaleetera okufuuka ekyo beeba abatunda obutwa bw'emmese ne beenimbika ate nti bo babizimbe capital ina wa mitwalo 4 naye ate oli mu kugugulana n'omusajja oba omukazi nannyini kizimbe arcade gyataddemu ssente ze ng'alina mu looni mu mabanka zimubanja baagala kutwala kizimbe kye ate naawe oyagala mubba nti tuwe biliyoni 2 tukuveeko nze abantu abo natuula nabo nabatuulamu nembalaba endowooza lyabwe yakubba babala kati tubbe wano kati tukubise posta tugenda kutimba ebipande gavumenti egenda kubayo tuwe biliyoni 5 kwegamba obwongo balemu okukola ne batunuulira okubba ate kati boonoonye emirimu gino egyaba mufuna mpola mwe batera okwerimbika bwe bavaayo face mwe bannamawulire ne mubalaga nti abatembeeyi beekalaka si be batembeeyi abo abatuufu abo abaferera mu butembeeyi abatembeeyi betulaba nti beemulugunya embeera si nnungi si be batuufu abo be bafere ababbira mu butembeeyi nga bakulemberwa omwami Kabanda John afubutuka n'agamba nze ndi mutembeeyi kati simanyi ate n'ateeka simanyi new generation simanyi bikoze bitya abakeedi n'abalumba ate nabo n'abajjojjobya takwatagana nabo abamule ataze mu batembeeyi akutte bano abatunda obutwa bw'emmese akutteyo wano simanyi abalemererwa simanyi bano aba FDC simanyi bano simanyi batabani ba principal kwigamba okutabulatabula eggwanga ng'abantu abo tebeetaagira ddala na kulinnya mu Kampala kiki kye nagambye mukulu n'amala njazikayo emyezi 6 yinza okuba mutereereza abo ng'ate simusabye n'amagye so singa bino bigenda mu maaso bw'otunulamuko obutembeeyi tebusasise kubanga waliwo ekiseera ekijja okujja nga muli forced namwe mwennyini okubanga ebintu mubita singa bino bigenda mu maaso ne watabawo kikyukamu obutembeeyi tebusasise tunaddayo kiwulira obutembeeyi kituufu bwandibadde buggwawo kubanga oli bw'aleeta smart city n'ogamba nti smart city ogireese ngenda kuddawo nagamba nkuteekateekedde obutale nkuwadde wali genda okolere wali mu kibuga Kampala wakati ne wali nkuwadde wali kati erinnya obutembeeyi lirina okuggwawo tusigale nga tuli ba market vendors muyingire obutale wali ntandikwa tuvuddeyo tuweereddwa ebifo awokukolera kakati siraba lwaki ate oba osigala ku kkubo okufuuka mutembeeyi fuuka market vendor va mu biri ebyekiyaaye kubanga obuzibu obuliwo kanaakakundi kagenda kabuzaabuza abantu nti ate mu katale oli n'alimba abantu nti batunda olubaawo lumu 3 nga nebbe byayonka tannayiga kwogera nyenya n'omutwe n'agamba nedda olimba propaganda nti olubaawo balutunda 3 kakati omuntu azze mu katale ng'emidaala gyagwadde okuzimba tukigabira bwereere ne bw'ojja ne bw'okola otya naye olw'okuba nti tebaagala katale ako baagala balwane Lubega baagala balwane Dorose Kisaka baagala balwane Misa Kabanda kati owulira emboozi ezo ez'ekito bwe bukundi bw'empulira bwe bukundi obwo ate obubba abagagga b'ebizimbe bwalumbako n'omugagga Bosco Muwonge okumuzoganya obwo obukundi kati bwo bunoonya mugagga gwe butagetinga bagamba batembeeyi naye ate bali mu kuzoganya bagagga abagagga b'e Kampala bali ku bunkenke lw'abatembeeyi lw'abo abeeyita abatembeeyi kuba abatembeeyi abatuufu bategeera ekyokukola oli ludda wanga mwami Lubega akulembera abatembeeyi akulembera federation yeyo okutaasa abagagga bano okozeewo ki that's why kati nvuddeyo omwaka guno nagambye kati ngenda kutaakiriza bagagga kubanga abagagga statement gye bakola bagamba nti abatembeeyi abakolera ku makubo abatembeeyi kati oli tajja kwawula akolera ku kubo ne gwe twatutte mu katale oli bwawulira omutembeeyi awulira Lubega kitegeeza Lubega ndi part of mu kuzoganya abagagga kati okutaakiriza erinnya lyange n'abantu bange abatuufu ngenda kuvaayo nwanirira abagagga bano nga nwanyisa bano abafera abeerimbika mu butembeeyi nti batembeeyi ate be bazoganya abagagga so ngenda kulwanagana nabo oba ntya akakakundi nja kukasaanyaawo Ddoboozi lya musuubuzi oli ku Salamu TV olutimbe lwa mirembe webale nnyo bali ddala okutambula naffe Uganda Revenue Authority
abawoza b'omusolo bongera kukubiriza nti bw'oba olina ky'ogenza okugula banja lisiiti ate raba omulambulukufu beera ne returns zo tegeka ebitabo wandiika ojja kulyambibwa bannaffe abo yiga empa y'omusolo ate si omusolo omutuufu obutembeeyi bufuuse obutembeeyi abagagga mu kibuga Kampala bananyiri bizimbe Basattira LY'OMUSUUBUZI kkiriza tugenda kumulamu katono nnyo ndina omukungu akulira federation ebatwala tulabe 2024 tulagawa katukomewo. Ekutusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.